All right, good. Church News TV Uganda, tell the story tunyumize. Muri mucha mikwano gya abawangalya mawanga genjawulo namwe abali wano ku butaka mwebale okubanga mukakalabya byonna bye musobodde okubanga mukwasaganya pozi twongera okubeebaza n'okubayozaayoza bambi okuyimirya awamu naffe kubanga mutufudde ab'amaanyi oba oli awo bannaffe abawangalya mu UAE Abu Dhabi Star gambate muganda wange Hamza ebintu nalabye obukakafu nti mubiraba mwebale nnyo obubaka bwe munziriza nange nenziramu amaanyi nemanya nti oba oli awo tetubyekolera bakira tubikola ffenna awamu. Okay, yenze Mpaji Given Brian Kagat, the gospel music apostle, balamusako mu ngeri efaanaganako ng'eyongera ku mulundi guno tuli asaize no Ndeje. Yes, Ndeje Zanta bakira opposite ne Gombolola ku Ndeje Miracle Revival Fellowship Church ate kakatifu wano etuguse. Yes, tuli wano kubanga we tell the story, you know, tuli wano kubanga tukunyumiza. So olwaleero tetuli wala bakira tuli saize no Ndeje ku Ntebe Road nga bwe nkutegeezezaako address ewammanga wano ku Ndeje Miracle Revival Fellowship Church nga tugenda okwogerako n'omusajja wa Katonda. Omwami ono kyemumanyiko ye musajja alina ekigambo kya Katonda ku lulimi lwe, ebbanga lyemumanyiddeko abeera nnyo emabega w'abayimbi, ayagala nnyo okusupportinga kye bayita gospel music. Omwami ono kyemumanyiko ekirala y'omu ku basajja abaterya mu ntama ku bikwatagana n'ebyobwakabaka bwa Katonda. Yes, basebo ne bannyabo ngenda kubasaba mumpa omwaganya guno ambagatte ku musajja wa Katonda gwe bayita Pastor Musumba Kawes Timothy. Tuli wano ku Miracle Revival Fellowship Church Ndeje Zanta Ntebe Road. Manyi Ndeje mukwano mungi naye katwogera ku Ndeje Ntebe Road n'Amasuka wano tusangibwa mu linnya lya Mukama wange Yesu. Mwenna abawulirizamu abalaba manyi nti bambo muno gw'ogamba ogenda kumanya zaani wajenvudde okutuuka okubeera bweti agenda kuyamba omuntu ow'omunda nawe nekigenda kuyamba ate gwe kyagaliza n'abalala kubanga tugenda kunyumyamu bintu twogeranga biri kuffe waibadde kunze mu linnya lya Mukama wange Yesu omwana Katonda omulamu. So mwenamala abatulaba mwebale kulaba. Okay. All right. Tugenda kutunulira ebintu bino wammanga, tujja kutunulira ku buzaale bwe, tutunulire bazadde be, tutunulire obuto bwe ye ajja ddi okulokoka, tutunulire ku ayingira ddi ekibuga Kampala, atandika ddi obuweereza bwa Miracle Revival, era ajja ddi okusisinkana n'omuyimbi gwe bayita Pastor Judith Wera. Yes, era bawasangana ddi. Ebyo natujja batubiwayamu story yaleero suubirako ebifaanaganako ng'ebyo n'ebisingako awo. Mpaji Given Brian Kagat ku Church News TV Uganda atongera okubanga tukwebaza era nga tukwaniriza. Message eno gisharinge n'abalala bagirabe. Pastor Kawes, olwo ozaalibwa wa? Nzaalibwa mu kyalo kye bayita Kyabazaala. Otyo? Mu mwaka gwa 1987. Jjojjoze wano? Otyo? Nzaalibwa omukyala gwe bayita Maria Nantale, yali yeddira Mpologoma. Nenzaalibwa omwami bamuyita Charles Kaloli, yali yeddira naye muziro gwa Nte. Badde manyi yali yeddira naye Mpologoma nti otyo ngenda mu maaso. Ye muziro gwa Nte. So obulamu bwaffe bonna olusi obwo yali nnyo mu kyalo Ekyabazaala kisangibwa mu district yawo era Kyaggwe. Kyabazaala bitundu ki ebiriraanye Kyabazaala bitundu bingi. Oli ayinza okuba nga neiba waawo, kuba amanyi kikuba Mutwe, Matale, Dekabusa, byalo bingi. Ebyalo byammwe ebisinga byonna byantiisa. Dekabusa yonna mpulidde byantiisa. Okay, kale tuli ne Pastor Kawes Timothy. Enzaala ye Kyabazaala. Ate olwo nayo bazaala. Okay.
Pastor Timothy kiki kyotalyerabira mu buto bwo, kiki kyotalyerabira oba kyotayinza kwerabira nga kyaliwo oba kyakubaako mu buto bwo ng'okula? Mu bulamu bwange mu butaawo wali bana n'emyaka mitototaawo, ate awo nali nvuddeyo eri ekyabazaala, ate nga ndi kusaidiza ebusoga. Ebusoga mu kitundu bakiyita Wairaka Jinja. Olwo mu myaka emeka? Mu myaka awo nga 15 awo egityo. Kakati nali muvubi. Nali muvubi saasoma nnyo kiri awo. Mu myaka 15? Nga ndi muvubi era nga nsula ne ku nnyanja, nsula ku Jinja, nze omuntu omu, naye nga njagala kukwata byennyanja bya kiro. Naye wenzijukira ekintu kye sijja kwerabira era nkirinako n'ennaaka oba gye twandiyise enkovu, nali manyi okuwuga bulungi. Naye kati ne wabaako wetulaga wagguluguluko neŋŋanda akubedda yive ya mwaka egenda kuba yaki ya mwaka. Olwani agikwata ku kamera okugiteeka ku likodi ebeere ya mwaka. Bigambo na birowoozo n'ababeerawo nga tukola obukolomooni awo nga tuwuga. Nange ogamba era oddawo ne mwogera ne balo n'ogamba naye gwe Timothy awugga anengeri bwawuggamu olizolowooza shaaka bakipuuta. Mutegedde bulungi. Nafunaffe kulinnya alina waggulu ku kasozi. Kati mu kulinnya akasozi yali yakubirizi obubirizi bwakkira ku Jinja kwennyini ne lumenyeka bekkata. Obubi tebwakomaawo? Gamba ebintu tebyali byangu. Oba baaluyunga bwe wamala n'oyongerako? Tebyali byangu, baaluyunga. Ne Mukama n'annyamba. Mukama we yannyamba nenziramu era nenvuba. Kati ekintu esijja kyerabira buli nawulira obulumi obuyitirivu ekyo sola kyerabira okusinga ku kyantuukako. Yes. Mu bufunze ozaaliddwa ekyabazaala ovudde mu myaka emito ddala ate oyolekedde Busoga. Kati olwani akutwala ebusoga? Ebusoga twali tugenze kupakasa. Otyo? Waliwo kyetuyita okupakasa, okukola kipakasi. Lwaki programs zange zenkola ku radio ne ku TV baziyita va mu kikolimo. Ekikolimo waliwo ekikolimo kitambula nga kirondoola ekika. Kaakati jjukira nti eri ekyabazaala gye twazaalibwa oba gye nazaalibwa ogenda okulaba nga taata teyalinaayo ttaka naye ate gye tuzaalibwa. Kaakati ndowooza bamuyizigira ejjinja waliwo wagenda okukola ekipakasi agenda. Kati gye twakola ekipakasi naye apakasa. Kati ate jjukira tusoma kiki olina okola n'okunoonya osamba mupiira ate ennyanja yali kulungi n'entandika okuvuba. Kati obulamu obwo bwe butebubadde. Mu Busoga gwe wakolera ogw'obuvubi awo bayitawo batya? Bayitawo Wairaka. Era twaserengeteranga awo ku ssomero lya omwami omu bamuyita Musana. Ndowooza n'essomero ndowooza akola nayo ebitabo bino exercise books. Ebitabo ebyo twabiwandiikamu ebya Musana. Kakati awo kati ogenze ejjinja. Ejjinja ogenda ne muzeeyi? Maama olwo mumuleka wa? Maama ate okuvaayo okujja maama yali amaze okufa kubanga maama yafa 9. Jjukira nti nzaaliddwa 83 ate maama azaaliddwa afudde 9. Osobola okumala nali ndi muto ddala. Kati kitegeeza kitegeeza maama afiireyo n'aziikibwa eyo era bwekiri olwo ne mwolekera Jinja. Maama RIP. Kakati amutuuse Jinja taata ekimuleese ogugwe gwa bupakasi weewaawo. Kakati ate gw'omwana ani akutuma okugenda okuvuba? Oba taata naye yavubako naawe n'ogoberera taata? Taata ye teyavubako kubanga obe taata yankuba nnyo ng'amanyi omwana we agenda kufiira mu mazzi. Naye ng'ate olaba sayizi gye nalimu etuva ku mupiira oluusi tugenda ne tuvuba. Oluusi nga tusooka mu kuvuba ku makya ne tugenda ku mupiira. Engeri bwe twabikwasaganyanga mu sayizi eyo. Kati kambuze bwe wavubanga byakulyako buli oba wavubanga n'osobola okutunda ate n'ofunamu n'akasente? Natundira ddala ebyennyanja ate nga sikozesa kuvuba
kwa lyato nakozesanga kwa malobo naye nga nina experience natandika na ddobo limu naye nagenda okulaba kati nga ate nsobodde okufuna ate nga gonna ngenda nago nga kiseera kituuka ekyokumakya nga waffe ebusoga eyo siri musoga naye nga tukiyita nti ngaomunaku nkyo wajja wanoonya entanko kati zensiriŋŋanyi tuzito zinoonoonya ensiriŋŋanyi n'ofuna obugere bulinga obwa sabuuni nga munda n'ojjuzaamu etosi n'oteeka omu entanko zoba ensiriŋŋanyi n'obikako kati n'oba ng'ogenze wazo zisigala namu kubanga twazirekera ddala mu budde buli kati ekivaamu mu akakebe n'ofunamu ekiwuzi kati wofuna ekiwuzi kikyokola kino kyekibeerawo mu kiwuzi ekyo ng'oteekamu n'akakebe kati gwe ojja mujja entankoyo n'oteeka ku ddobo n'okanyuga n'ojjayo n'eddobo eddala n'okanyuga n'ojjayo n'eddobo eddala n'okanyuga kati ne gabeerawo ng'amalobo nga mukaaga ng'oliwo olaba kino kikute n'okuba kino olaba kino n'olaba kino kati neobireka ku malobo kati n'otandika kunonayo kimu ku kimu nga ofuna oluwuzi ffe twabijjanga ebyo mu ttale n'ofuna ekiwuzi kati okisiba waneno kwanda weeyayo kati ge buli kyenyanja kyokwata ng'osonseko omwo nga oleka eri kati ogenda okulaba nga ebyennyanja bijjudde kati awo olumala ng'ojjayo ng'okola gwe bayita kale simanyi nefegedda twaguyita ng'omugeto ebyennyanja nga mukaaga ate nga binene noba n'obitunda 3,000 10 meka ng'abantu basanga bangi awo wewairako era bamanyi bagamba omusajja oyo alina ebyennyanja so bwetyo obulamu bwebwaddaawo ffe tupatikanye n'ensi olugero olwo nanyumira kati olw'omusumba ebyennyanja obukodyo obubikwata nkulabya obufunye mu myaka emito obikwata obikuŋŋaanya obirina era bakimanyi nti obirina kati nga obitunda otya era ng'obitunda wa olinga omusanga ali ku bibye n'omugaa nti nina ebyennyanja bye bino wano kakati twatuukanga okuvuba ebyennyanja eyo kati ng'olweggulo bamanyi buli muvubi yenna saawa zigenda kuwera emu bajja kuba babireese nga waliwo akatale emu eyakawungezi nga tusangira ddala abantu bangi omugoto gwo gwamekanisa gwange gwabbiri ng'alabamu ebyennyanja sayizi nti n'agutwala n'agula guli n'akola atya ebintu ebifaanagana bwe bityo so baabeerangawo babitwala kyali kizibu ekyokuddiba era nga gw'omu wekaweka gwe eyagamba kino n'okyeterekerako nogaa bino bitwala waka kulya yes omulabyo omulungi ali ku Church News TV Uganda Tell the Story tunyumize mwebale okubanga bannange mutugoberera mwebale kugoberera lugero luno mwebale kutwagala mwebale kutugoberera mwebale abasubscribing mukola chatabo nnyonyini ddala mukama katonda kibabalire abalikinga show zino ate ne muzisharinga ne mucommenting ekyamaani nnyonyini ddala mukama katonda bere nga akibabalira but don't forget to tell a friend to subscribe unto this great channel yes Church News TV Uganda Tell the Story tunyumize Musumba tunyumize kakati olwo nkulabye obuvubi obutandikira obusuubuzi mu myaka egy'emito ddala 15 myaka giba mitono nnyo kati olwo Musumba obuyigiri okusoma kuko wakulekawa kukwali kwakomawo era watandikirawa ne kukomawa kakati ate ejjinja we nasobola okuyambibwako okusoma kati ebyo byonna birabina nga tubikola waliwo essomero waliwo essomero nendiyingira netandika okusoma olwo liyingira mu kyakumeka P1 yes ogitandise kakati P1 tugitandise kati twasanga mwere essomero nga mulimu obusikawutu kati mu busikawutu obwo bwanyamba nnyo nali njagala nnyo ebintu byekijasijase kati ngendo biyingiramu nga ate batuukire ddala eriŋŋanga koolingi yange oba okwagala kwange nembiyiga okakananga waliwo omwami ebiseera ebyo yali yeesimbyewo sikyamujjukira linnya ge mazima ga Kristo nga agamba nti batukozesa emizanyo ng'abasikawutu anonda agamba nti nja musomeseza bwereere obusikawutu nga nze ekuba kuwalampa osobola okuwalampa mu seconds zotasobola kukkiriza okuwalampa emiti kubanga obusikawutu bayigiriza ebintu bingi okukwata emisota okuwalampa okukampinga bakuyigiriza okubeera mu buzibu waliwo okubanga saawa zino olina akati kamu era batuwanga obuti kamu bakuwa akati kamu n'ekisosonkole ky'ekibiri ti olina okuma entuumu y'enku ziri wali
kakati olina akati aka kati nga tonabaka kumusooka n'olowooza kati aga amagezi ago ganalinga lina engeri wensobola okukumamu omuki omuliro kati bateeka wali enku tuli abaana bangi abantu bajjudde webati ne muzeeyi waali agamba naye gwe omwana gosobola neŋamba nze muzeeyi era nze agenda okulyambi manyi kati kumbe ebintu ebimu baali babiŋŋamba kati nze nakikolanga training eyo ewaka nina akati kamu nkola era up to now ng'omukyalo omuliro gumulemi ngamba gonja gukuma ngamba ogonja gukuma tegusobola kunnema kubanga nkola kinali nkozeeko kakati Katonda we yanyambira buli batadde wali enku buli muntu bamuwadde akati kamu abakucekinga tonaamu kantu kalala konna kati nganze nali muyiiya nnyo nali muyiiya kakati awo nayiiya ebintu ntu speed ebimu mu mpale yange olusosoka okwokya akatambaala osooka okya ekintu gwosooka n'olowooza nnyo ng'olaba wano wewali owakuyisaawo nekuma omuliro era mu abo bonabona omuliro ogwange gwasooka okukwata ndoza twafunayo abaana nga 3 abalala ne balemewe kubanga empewo yali nnyingi olina okakuma ate olina bantu balina okulaba olina okusiba omuguwa bintu byali birungi nnyo kajamaze nange awe nayitira obwembi ntandise okusoma osomye P1 gisomye P2 awo oli ku bwereere eyo P3 muzeeyi agamba nti olina baganda babali e Kampala 93 awo sokoleke katono nga nkozesako katono emabega mu family mwazalibwa abaana abameka taata alina abaana bangi nze nno golaba nze omwaddirira abasembayo kubanga taata tuzala abaana 11 ate mu mukyalo mama oli yafa oyo kata alinayo mulala bana 11 kati bwasitula okuva ekyabakuza okwolekera ekyabazaala ogenda ejjinja asituka naawe omu oba na mwenna yasituka nange omu gwe yalinako gwe yaliko Favor gwe yali Joseph we nali njagala nnyo taata ate bano abalala baali babatwala dda bebaali abakulu kubanga efukoso embanga nze addirira abamu ku basembayo ndi wa mwenda osooka n'olaba nti of course webuuze nti ow'omusanvu aliwo olubereabere aliwo nga bamu basenga babatwala abakizibwe bwe batyo olw'embeera eri balaba nga leero takulidde wano enkyoge natakwekanga alaba abonyabonya baana naye agamba naye ono ye wa ku mugongo gwange mu baana 11 oli wa mwenda kati taata atuuse muli ejjinja eri ofunyeyo kuba kukwatirako alaba obulamu bwo butambula ate akujjukiza nti olina baganda be Kampala kyekyo kyennyini abato abakulu nga mugamba tuteekeddwa okgenda eyo esebo naye layinsi yenze yamusaba kubanze nali njagala nnyo okusoma nga ngamba ngenda kutwala ate kati ekigambo Kampala sha pozi buuzaako ali eyo abaatulaba ssaawa zino nga mugambye genda Kampala nooba togenda ng'onaabye bagamba sidda mu nnyumba kakati mu ekyo ekiseera ne baŋŋamba jja ntugende e Kampala naye nalaba ebintu nga bizibu kubanga nze baali nali nveeyo mu kyalo nga nzijjako wane nejjinja akatonotono mu tawuni nalinnya baasi bagiyitanga UTC bagiyita baba in full kyalinga Uganda Transport Service something like that kakati nalaba emiti nga gidduka nali sirinyangako moto miti nga gidduka misinde nagamba ya rabbi miti gidduka neŋŋamba taata nti nkubuulira ekiriwo eri gye tuvudde mu kyalo emiti gijjudde kubanga naavuga akagaali adda mabega emiti gidda mabega kakati kirabika mu lujja lwaffe tewakyaliwo osobola nakutuuka so ebintu byali bizibu nnyo nalaba mu mmotoka nze ensi ze naakabeeramu ensi ey'omukyalo nagiraba naye ensi gye nasookeramu okulaba nga mpya yali ya baasi allah kubanga nze nalinga ali mu nsi nga ndaba buli kimu kyonna ekintu kyesirabanga nako oli akuta akaveera asasema oli asasema muleesu kati nga nze sisesema ndi daihadi naye nga ndaba ebyewuunyisa ndaba nga ekisinga okuneewuunyisa nga yewaakagaali munnange nange omuntu abantu abo nange nabalabako kati nze nali mu nsi eyo
twatulaba tonsekerera gwe noliko bulungiko ezalibwa mu ekyo naye nze akugamba mmanyi gye nava. That's why nti mukama kwe kumpita nga waliwo ebintu ebyo ebiriwo ensonga lwaki nkola nnyo programu ebiyitibwa buva mu kikolimo mmanyi what is gas amazima mba njogera ku kikolimo amazima ddala. Olwo musumba taata akuwadde ate pulaani oba programu ey'okuva mu Jinja yande ewairaka ova ewairaka ate ojja e Kampala ojja kuyamba ojja bakuyambe oba ojja kukuuma nga balina ke baŋŋambye baganda ogenda kusomera Kampala. Olwo oli mukyakumeka pitu kakati zijje Kampala ate jjukira baganda baffe bamu baali bazezeeko ne wairaka bajja ne sente mpitirivu bakugambe Kampala obudde tebuziba bannange nayagala ensi eyo ye Kampala obudde obutakola ki bebaŋŋamba obudde ne bubeera bwakira empiso neekuggwako obeera ogiraba neŋŋamba ewamu ebudde mwebagamba eri basula batambula gwako wabukoyina okola ki neweebaka neŋŋamba eyo teekeddwa okubeerayo oba oyagala oba toyagala ate buli ojengera n'okusomera wataziba neninya bbaasi endala oyingire Kampala. Olwo omulimu gwo guli wagukomyawa sikyavuba ogw'obuto ogw'okuvuba omaze okumanyira embeera y'okunogayo katooka okufuna kasente awo ebyo byonna sikyabikola. Kati tutuuka e Kampala ninda obudde obutaziba bwaziba bannange mbabuulire obudde bwaziba neŋŋamba kyabike kino kyekisooka kati waliwo ekigenda okujja kijjewo obudde kiddemu kukitanga nga ekyewuunyisa nga nabo bennyini ennyumba mwe basula mulimu munakutadde olwo naye nga bali Kampala mpulira ssebo naye nga wa neiba waliwo amasannyalaze go gaaka kati tutuuka esanze no nali fala gwandaba kati tutuuka esana nga tugenda kwebaka mbagamba bali muna bali bakali kutoola kutaala tebali tebanaba kujjako tutwala nze nsala amagezi nyambo oli ereme kubookya etaala naye nga njogera ku balubu njogera ku balubu kati njogera ku masanyalaze tebanabagijjako nzijjamu essaati mpujja ezikire ng'ezikira nga kino ekintu ekye taala yanu yeeryetya yo tezikira tukozeseza amagezi olinyeekoko waggulu nga ezikira. Abakulu tebakulaba bano baganda tebalaba otyo ate n'abamu waliwo omu yaŋŋamba nti ebimu yabirabako naye ngaayagala ngwemu ekyalo baba otyo lwatuuka enkeera yaawo twebase tulidde kulya twaliira ddala n'ebintu ebirungi ng'agamba kalingenda kulambuza Kampala otyo nga bannambuza etaalologi owunzika otya n'ettaala yagaana n'ogyesonyiwa n'ogenda weebaka enkeera ngenda okudda nga baabagamba ngenda kulambuza Kampala bantwala ku Kyatoni era ebyalo bye bannambuza nga ndaba ebizimbe naye nga neewuunya bwewuunya olwo baaba abeerawa yali abeera ku Lubaga Road kwe kwanguyira okuleeta okulambuza Sheraton ku Lubaga Road Lubaga Road B era kyemanya abaganda bange baba balaba bano Lubaga Road nabeera nnyo mu Sserwanga Lubaga Road B Lubaga Road A awo wona nabeerayo nze okuva eri mu kyalo ate bandeeta mu mutima gwa Uganda Kampala Central yes nkulaba kati omwo mwenkulidde obulamu bwange bwonna naye nga mbuuza ekintu kimwandeeta okusoma naye nga sigenda kusoma nze nali neetutteko mu ssomero nga tebammanyi mpulira tosasudde school fees oli registered oli mu kirasi otudde taate gwe tibandeeta kusoma naye tebansasule nti wava wa Jinja kati baali abamu baasekanga na busesi nentuula mu kirasi olwo bamala okutegeera nti gwe toli registered oba tokkirizibwa kubanga otudde mu ssomero eryo mu kilaasi eyo kyekyakubaako empisa ze nali nina ng'otegererawo nti ono gyavudde tosobola kumugoba ng'omugamba mala gabeeraawo osome naye nga simanyi kirasi kiri enina kubeeramu osanga leero ndi mu P7 nga njagala kulaba bye basomesa baaba oyo akyaliyo abamu bafudde ate abamu weebali oyo gwe watuukirako ng'ova ewairaka waali babaani bamuyita
Vitali. Baba Vitali tukutumiddeko nnyo nnyini ddala. Mukama Katonda. Vitali Ssenyondo. Mukama akuwa omukisa. Otyo obutyo bwebuto bwe bwali wali awo mu kubuzaabuzibwa. Ndi Kampala. Olwo mwaka kyogo 93 jjukira 93 twatuuka ekiseera awo mu Kampala awo nga gundi agenda beesimbyewo yali Kafumbe Mukasa ne Babu. Kafumbe Mukasa nga yeesimbyewo kuba MP obwa Kampala otyo ne Babu Francis Babu nga bali babiri awo bintu byanyuma nakulabira awo kyenda nakulabira awo tujjukiranga mu mukaaga sijjuke munaawo bali beesimbawo beesimbawo ng'ogyeko bire ebyaba Museveni biri byawamba waliwo 96 waliwo yeesimbyewo bakyenda mu emeka atawo Ssemwogere we yeesimbyewo ne Museveni atawo nali mu kyalo Ssemwogere ne Museveni yali mu kyalo awo nawulira ku kigambo Kawanga nembuza Kawanga kye kimuzeeyi n'ambuulira nti lwaki bamuyita Kawanga tebaali mubatiza nabo batiza mbo baali muwa ku lw'obwongo bwe yali nambe oli Kawanga gwawe ebintu mu kyalo bamuyemu gambanga embuuzi zotasakutegeera mpozi zaalingayo nga mpitirivu bw'oba mu kyalo oli omu kyakugamba kiba kyekyo kati olwo Babu yeesimbyewo ne Kafumbe Mukasa awo oba kyayindamu emeka awo bwenti zo nzijjukira kubanga ebyo nabiraba ebyo nendaba enkuyanja y'abantu nendaba ekibuga ate awo neŋŋamba nti kijjukira nali nga okufuga kutono natambulanga gyebiri kaddodi yena nembeera kati Kampala nenjibeeramu ng'okakana nga omanyi oli mu kayumba katono muganda wange ate eri waliwo emabegaka muganda wange yanzija nengenda twa muganda wange omulala awasizza omukyala kati awasa omukyala banna bye baagala okukola nze byesaagala kati nga nfuluma bweru nga mu kufuluma ebweru nga nsula bweru kyabamu nenzera ne ku street naye nga sisomye naye Katonda yanyamba wadde ku street mbaddeko nsuze mu bibanda nkoze ntya nenze saanywa ku njaga saanywa ku sigala saanywa ku mwenge era obulamu bwange bwonna ebyo ebintu sibimanyi test yabyo naye nga ate mbadde mu bantu ababikola kubanga nempewo y'oku street n'abantu bobeeramu ng'olaba babikozesa naye nga nze sibikola. Tolowooza nti Mukama oba oli awo alabika yali yakweroboza ekyo gwasobola okiŋŋamba nga byonna yaganya bikubeeko nga naye ye alina ensonga lwaki akuganyiza bikubeeko okusobola okuyamba abaliddawo oba abalijja ekyo sigwe weka kiŋŋambe kubanga buli yenna awulira olugero lwange luno agamba Mukama yali yakumanya ate kyekisobola kugaana kubanga abaali boogera baali bamanyi okusinga ku nze baali mu bulokole mu Kristo ng'olaba bakulu kubolengera abantu abayingirira ebiddagaladagala ebyo abasinga obungi byabaleetera okuva mu bulamu obw'ensi eno abamu bayiga emyenge ne gibayigiriza obwenzi ne baleetera endwadde nezibajja mu bulamu abamu banywa ebiddagaladagala ne bibafuula abalala abamu ne batabuka emitwe otegeera naye kaka tuli wano tunyumya naawe Mukama mulungi Yesu alina amaanyi sabula emboozi kakati tuli mu Kampala kati awo Kampala nakola buli mulimu gonna nze gola awana emyaka gye nina emirimu gye naakakola gisinga emyaka gye nina wanje yes nga mirimu kimusumba egimu wentunula ne mu kamera ntya n'okujogera wanje naye nga tegulimu gwa bubbi era temulimu gwa busi temulimu mulimu gwe nakola nga gumenya ku mateeka ekyo sikimanyi era nze goolaba wano nakagenda ku poliisi emirundi ebiri nga bankutte bukwasi ogwasooka wali okoze eki ndowooza giringanga kale mba nzijukidde kale giyinza okubeera wakati w'emirundi enna omulundi ogusooka omugagga ku kyalo bamubba genereeta kati nga nze ate era nina akabizinesi kenkola ntunda manda kati bagamba ndowooza ng'omugagga wanagenda ku poliisi n'agamba muyoole abavubuka bonna bantwaliwo wanje olwo ne lukulya ogwokubiri naye nno ate olwo lwe luliko ebyafaayo byalwo olwo ate lwosisano lwerabirira ddala kiki ekyaliko ekyenjawulo tunyumize nalokoka natuuka mukomera nensaba nembagamba ate nga mbeera nnyo mu firimu nembagamba nze tebasobola kunsibira wano ngenda kutoloka abagamba obuto naye ojja kuggwamu ngaabamu abasajja bagize era olwakeera ku makya
ne bajja wagambe bagenda tujjako statement batujjako statement bulungi nze mukuvaayo bwendi nga batujjemu ngato zaffe biki ebyo ebintu ntu byonna ne ngamba omusirikale mu mulimu eddagala lyange lyenjagala kati nga waliwo wamajali wayambadde byambalo n'enkofiira nangamba jamu kati bayingiza bali abalala betwali nabo nze baneerabira wamajje nga mbuuza kati gwokola ki what are you doing here yabitogana mu luzungu kijjukira namugamba ate bazomberedda nagende ewaka nemugamba teyogera amazima oŋambye ekisebo tigende ewaka nangamba naye fuba okulaba okwambala okufuluma ngaoyambadde engato zo naye atoza naze nangato zifanzita biibyo n'omusipi saagusiba omusipi nakwata wano nenfuluma muzaana oba ogimanyi muzaana awo mukisenyawo nenfuluma esebo jukira tebansonyi naye balinawo abaana be basonyiwa nze neŋŋendo naye okuva ku muzaana awo kunabagereka nadduka mpaka muserwanga nga siwumudde namwe nga ate sikooye waliwo eyampitako nako naŋŋamba nali nalokokanga erinnya kati bampita mulokole nga saaga namuwuliriza naye baŋŋamba abasigalayo ti omusajja kyeyayogedde yakituukiriza yasula asaba n'agamba agenda atolokera yatolose naye otoloka ntolosente omusirikale yaŋŋamba what are you doing here nagamba yambale nga tovu mba ngenda nabigere nga nenga tonzera nagamba awo tojja fuluma nga toyambadde nga tosobola kufuluma mukomera nga toyambadde nga ku poliisi yalinga reception neŋŋenda naye olwokuba abapoliisi baali bangi neza nasula mbasabira saawumulako nasula nsa paka budde kukya nentuuka nenaaba baŋŋamba naaba simanya ate kolaba otoyingira mu nyumba otwabiza naye mubagamba bulire katonda yanzijeeyo kanyingire mu nyumba nenyingira mu nyumba naye abantu bonna nabaali bandaako ngaekikwekweto kibaddewo ekyo bangamba musajja gonakato nemukomale wakyo oyega nokituukiriza so gwegwe omulundi ogwasooka omulundi ogwokubinga omanyi bano abavubuka twali tuveeyo kuyimba ku polisi tuvaayo kiro nebatusiira mu polisi y'omu paaka nga muvaawa eyo twali tuva kireka manyi nakola buli mulimu kati oyagala kumanya mirimu kati emirimu gyoyagala kati ntangenda kubalira emirimu naye gimu gyagikoowo gyerabire mpulira kati wapoliisi yatukwata naye ngaekitunula kiri eki mulokole kati tubagamba wapoliisi yatukwata netubagamba batusanga eno nakivubo awo paaka ngaomanyi edda we byali waliwemanga walingawo kawuteksi kakati mama wewe unatoka wapi tubagamba fe tuva mu overnight nagamba kati mwabaana abatozi nesaawa tugamba ye muddawa ebyo ebisaa ate nali nsula ku butikiro awo era nga kumpi era neserwangu bakumpi ne Lubaga Road butikiro road eri awo ngowapakuli awo ne batusuza ku polisi lero akeera ku macha ku polisi yakuba batuzuula ngala tuli baana buto yatwezesa paaka ki yempya nemwera paaka etwera paaka na mwere ngomanya ba polisi bakulaba nga tona musango olonga state council teriiwo bakuwa kibonerezo olebetambula kiro ne bazadde baffe ab'omulembe guno bakuba nti bagize naye ng'omwana we yakolanga omusango omwaka bonerezaawo ate obeera tokyagala kati jjukira ebiseera twali tuyimba tugenze mu bingo tugenze tukola tutya tukubya ebivulu sebo ng'omuntu okuŋŋamba paaka okujeera ng'abamu betukuba omuziki ebajja otuyitaka olaba oswala naye netugatuka tujeera olwama nagamba mugende ewaka ate olwatuuka ewaka era ne batukuba n'ekiboobo ab'ewaka Musumba bingo yeriwa bingo saawa zino Bishop Kiganda mwakolera lanchi awe eri waggulu edda bali bagiyita bingo nga bakolerawo ki eringa bbaala naye nga bayimbiramu abanywa webityo nga kifo kisanyukirwamu kati nga muyimba mu bingo nga muyimbamu ki gospel secular twali n'abasajja n'abamaanyi abo bonna n'abakamiliyoni batandikira eyo menton baali basita twogera lwagadi yali sita twogera yali Mola Mese lenaku zino bamuyitani anti erinnya lye bamuyitanga Mola Mese ono yeyita DJ Mese
Mese nno naye alayika musajja ssebo akuliridde. Yali musajja yali star. Mese onaako zinakola ku Super FM. Yes. Mola Mese anti bante bamwitanga Mola Mese era wakiwulya kino. Noga ki Mola Mese ateka onjuwa nnyo. Olonga ayimba obanga era comedian. Kabaka yali muyimbi. Otyo. Mola Mese yayimbanga ne Ragadi. Group yaabwe. Baali babiri nga bayimba babiri. Sigwa soso chingamba kirabika kituufu. Bayimbanga babiri. Otyo. Shanks Vivid nga ayimba ne Menton Summer. Abo bakyaliyo. Shanks Vivid gyali. Menton Summer yafa. Era naye yakola ku gundi ku CBS. Menton Summer. Menton Summer. Nga muyimbi naye. Yali muyimbi ate yes nga waali. Nze nsuubira saawa zino simanyi naye yali w'amaanyi kubanga era yali Menton Summer. Menton Summer. Otyo. Yes. Kakati waliwo n'abayimbi abalala Emplorando najja mpola bwe bityo naye nga abayimbi abaaliwo basita abaali abanene aboogerwako kati beebo kati bano abasigadde nga ne Mese ayogerwako Mese nga ne DJ Jim enensinga ekuba obuggo DJ Jim ng'ayogera ku bayimbi DJ Jim yaliwa iyo tendeka bamwe Mese baani bonna Kabe Bobi Wine tasobola butayogera ku DJ Jim. DJ Jim yayambye abayimbi abasinga wano mu Kampala. DJ Jim akyaliyo mulamu. Naye yafa. Era Bobi Wine lwaki abayambe nnyo abantu era be bafa. Wowulira ku nnyimba za Bobi Wine. Tuleme kuyamba abantu tuleme kufa. Ayogera nnyo ku DJ Jim. Kati atugenze awo DJ Jim bamugobyewo tudde eringa ku Diamond Trust nayo ategekayo ku Diamond Trust babitanga African Village. Kibukuru. Kibukuru. Tuyimbye. Tuvuddeyo nga afuna Pabu Texas. Ani afuna DJ Jim byonna yabinoonya ngafuna Pabu Texas. Pabu Texas yeriwa yeyo gye bayita Parker View opposite ne park waggulu awo waggulu otyo n'oyo bananyini baayo nga bajja ne batulaba kati twetuuka ekisera ne twekalakasa nga naffe ebisale mutusasula twekalakasa baalejjudde bwete veno mpaka eri tugamba mutusasuza tyapa abayimba naffe twekalakasa kati batukolerayo ka meeting ako tulaga nti tuli basita bagamba nti ono erinnya lyo werinaafuluma nti tojja kusasulanga kati ng'obagatimba wali olwirako ebiseera nno nayitangani Tommy Cool nga gwe Tommy Cool ulira kyokka Tommy Cool kakati abo nkati nga tuli awo Bebe Cool Kamiliyoni bani abo webandaba era twogera nabo sinze era nalunaku lumu nalina mukyawange saabatomera wagamba kiki era naku lumu nalina omugenyi gwentwala ku airport nga Bobi Wine avaayo asobola okunnyonnyola yajja gyanenge naga mugana ngokyaliyo twatoba kubanga ye yali asuzeeko n'ewaka amazima ddala wow twali bayimbi tukoze emirimu gono gwa kuyimba ondazeeko nasimane kutoyi wasimane kutoyi ate ovudde mu okuyimba ogenze mu kusima toyi yonna nabiko ate kati okuyimba oyimba kiro na misana mpulira sokoleke Musumba twaliko ku kibiina ky'abayimbi abakubirako ku DB9 kuba buli muyimbi gwalogola abasita abasinga DV8 manya DB9 likaleerwe wali eri bagita DV8 awo buli sita golaba olwalira ayogera nti yakubirako ku wali ne gundi wali ne cinema cinema DV8 yali nanyini wayo yali Hope Mukasa akyaliyo gyali kirabika gyali kubanga Hope Mukasa amakagi Musumba wa fomu gwe tuwulira mu Yasa Radio ne TV Musumba ki mwogera naye nga alina radio ne TV yabisa anedda tekiba musango ayinza obbanga yamugula ewasoroti gemaka ga Hope Mukasa yes naye nga ye DV8 yali awo yebagitata Wilson Road yali awo Wilson Road kati nga DV8 ate yonga mwemuli ebitala bifanagana bitinga otuuka muli era nze nina ebifaananyi ebimu nga ndi mu DV8 nga ndi star nali nyambadde t-shirt ya yero nga nkoze obuviiri nga nfulumiza n'oluyimba Tommy Cool oyinza otuwaamu kapera kuzimu ku nnyimba zewayimbako ebiro ebyo twakubanga nnyo mayimu naye nga tetukola
original track zaffe tugenda muzire track za Bachaka Demas ne bazisimulamu amaloboozi ne basigalamu ezo ne mu flowing room alo ngoba ne ka tape oba ne ka CD mwabanga ne CD bagitanga LP ojimanyi jinja lyali dene bweriti bakubuno busidi webuti lyali ludugavu agazanyanga ku radiogram Mola Mesa ayinza oluba nogamba musajja gwe atego Mola Mesa yali DJ kitegeeza muyimbi atenga DJ kyekyali ekyenjawulo kuye yategeka n'ekivulu yategeka ne club namba nga mwakubanga bagita Viper yali mu Ikotorio Mola Mesa ono eyita DJ Mesa oyo Mola Mesa nze nina abantu abamu leka mutumireko DJ Mesa sebo tukutumiddeko mukulu kankugamba n'okugamba oyo gwe bayita gundi Amoti ng'ava Mpigi okujja okuyimba mu kivuga nga tumutuuza eri ng'ayimba amaloboozi 8 ku microphone. Amoti omubalanguzi nga omanyi we yeeyita yajja nga erinnya lye Bugiwugi nze nsaabusabi gwe gy'otambula ojja omusango mugambe ogamba ki Bugiwugi ajja gamba ya Rabbi ono leera nina wanje ye Bugiwugi Pidge nga rapper DJ comedian tasobola kutegeera nga ayimba binyuma nga si comedian naye nga muyimbi ebo babitandika ne padda ate onja kubuulira ate awo kyasera kyatuke batuka mu bya comedian ate ne tutandika obakozesa kubanga ate awo natandikanga ate mbubuse nga ndabye wali sente tetutendekekanga transday mu masomero tutandika waliwo ne gundi Heritage Park wajuulirako eyo yali ntebe eyo Heritage Park kati osobola kuba nti wayimbako ebyo ebiseera bya Bobi Wine bakamilio notayogera Heritage Park notayogera DV8 notayogera Bingo ne Pub Texas oba notayogera ne Little Flower Little Flower wajuulirako yafuuka ennaku zino New Club Obrigado yes ebyo ebifo tosobola butabyogera tosobola butabyogera ongambye olwo mukuba wali ku Bingo musaze muzze ku Park View ennaku zino nga bweyitwa mwe mwagitangani Pub Texas nga abayimbi be muyina ab'amaanyi DJ Mese manyanga Mola Mese nga mwamuyitanga Ragadi bano bakamiri nga tebaliiko ba Bobby baani awo Bobi Wine nga ali wamu nange naye nga Bobi Wine ayimba ne Master Parrot wanje abaali babiri twalikolangayo bigroup nga bayimba babiri Master Parrot ne Bobi Wine baliko ku ddala lye erimu abakulu abo ge mazima amatuufu era nga Bobi Wine wayimba yekatanyumisa nga ayina kuba ne Parrot ne binyuma era nga Bobi Wine nga ayimbanga Chuck Damas nga gundi Master Parrot ayimbanga Prayers oyina olugero lw'okunyumya ali ku Church News TV Uganda webala okubanga muganda wange kuli ogobera olugero luno tell the story tunyumize tuli mu kukunyumiza kati okitegedde yes abasubscribing abaliking abacommending mukola kyama nnyonyini ddala ampozi Mukama Katonda yekka gwe ffe gwe tukkiriza nti yajja okuwa omukisa ampozi twebaza bannaffe abada God's Grace Junior School essomero lisangibwawo Amasajja Kibiri mwebale nnyo okubanga mutuganya okubanga tukwasaganya ensonga zino mpozi Musumba ogenze nojja n'ogamba nti nno abakulu abo bano betulaba nti be basita olwaleero luli si be baali basita be twali tumanyi bo bali abaali basita olowooza baalagawa kakati awo okuyimba kuzze Sematimba ajja mu ngeri y'enjawulo Peter Sematimba wa Super FM Peter Sematimba yali ayimba yali muyimbi akolayo gurupu y'abantu banna musanvu we batyo benda abanzijjukiddeko abamu benzijjukira Peter Sematimba nga muntu wa luzunguzungu era ayimba luzungu Luganda n'oluzungu naye nga bayimbanga bali ba Boys to Men otyo kati gurupu ye yali mu Luthati otyo sono kati mulokola mumanyi Luthati imubegakawo yafulumiza ekigoma mwali mu Titan Takuba ato yali ayimba ya Rabbi Titan Takuba siyoni yali producer ante yali producer yali gundi Steve Jean amanya bona nakali wabo timu yeyo Steve Jean naye yali mweyo gundi otyo Luthati Steve Jean Luthati mwamu na akakyala
ne Peter Sematimba. Ani Sematimba yagikola. Sematimba kati ye boss. Mpulira. Era nga balikodingira nnyo wakasiwukira. Esebo. Kati awo Aluthati yali ayimba akayimba kayimba nga bwalaavu bwali bulungi. Titan Takuba. Titan Takuba. Yindo zali bulala. Titan Takuba bambuzabuzanga nnyo ne Steve Jean nga maloboozi gabigagala obutakyuka. Steve Jean no yali ng'ayogera nga ye musajja ananaagira. Naye bw'aba ayimba tananaagira. Tommy Cool. Gamba DJ Jim fa baddako. Naye ng'akutte ekintu onoonya bananaagira nga bibula ate nga producer mulungi. Nnyo. Ffe twayimba ne ku kivulu kya ebya sound omukulu oyo. Kulu gye yajjako wano. Yayimba LL Cool J. See you when you get there. LL Cool J. LL Cool J. Ennaku zino abeera na MC mu Grammy Awards. Yes, bakola ku kivu kyali ku Nairo Hotel gye muyita kati Serena. Tulabye ebintu bikyuse nga weetuli wano. LL Cool J nga abantu bamutegeera ku mulembe ogwo. Awe ku Nairo Hotel. Nga fe abasookawo tusanyusa abantu. Wangi. Mwana muwala sala amagezi okomyewo. Sokoleke Tommy Cool basebo ne banyabo. Sokoleke basebo ne banyabo tuli ne Pastor Timothy Kawesi. Omusumba omukulu owa Ndejje Miracle Revival Fellowship Church. Siri mukulu. Bakira. Gamba omuzeeyi wa Miracle Revival. Amina. Tuwayamu naye bannaye gye nvudde we. Paka wetunatuukira ali ku lugendo waatuukira okulokoka. Bakira omukulu ono nga tannabeera kyali olwaleero. Ayina ekifaananyi kye yalimu ekirala. Nze naawe ky'oyinza okuba nga tokyayinza kulaba essaawa eno. Tosaana kigezaako. Bakira essaawa eno njagala nkuwemu ka flashback. Nkuzeeko emabega wali ewa Tommy Cool. Basebo ne banyabo Tommy Cool katweyo kuzimu ku nnyimba ze zeyimba ku mulembe ogwo. Tommy Cool. Yange taata. The floor is yours. Kakati waliwo Chakadamas ne Price we bajja wano. Esebo. Olukungaana baluteeka na kivubo. Menton Sama yali alulanga. Nali ku radio ya CBS nga tulanga. Menton Sama yali musajja w'amaanyi. Kati aliwo oluyimba omu lwali Mada Shirot lwali lwa Chakadamas and Price. Kati mweyo track ye kati ate nze nayiizaamu oluyimba. Naye nga bino track ya Chakadamas and Pliers. Bajamaika? Bali Bajamaika. Ndoza kyensuubira bakyaliyo. Wasangulamu ebigambo byabwe. Mu track yabe n'oteekamu ebigambo. Buli omu bwe baakola. Tuwe ku bye wateekamu ebyo tuwulire kale. Nga waliwo omwami mbali bamita Max na featuring nga olimba luyita Bigula. Bigula. Yes. Nga nze ntandikanga Plus. Mukwano munnange lwaki onnumya. Mukwano munnange lwaki onnumya. Kankutendera omukwano gwe nina nnyabo. Zewe ngupima mukiro mukwano sikutendera. Juzi nache wamwe mukwano sakusangako lwaki. Awo kali walo twaka wetuka tum 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 tum. Otumanya yo? Awo nga Bigula. Bigula bulungi Bigu. Tom Bigula. Luyimba olwo nga naluwulirako. Kawesi nzo ono. Nga gwe Tommy Cool gwe. Bigula. Nga yali ngetambulira mu traka olinge kyennyanja bwetyo ojuya traka nga tugituddemu ogamba bwe bannanyini baayo kati gundi tusinganga nnyo okola introduction yali Bobi Wine yakubanga introduction naye nga nange njikola etya ng'eriwa introduction ng'ogamba kati tugambe nti ndi ne Brian Kagati tugambe oba nti Kagati ngamba watch this watch this 2001 this is bakale tuli kasaga kwa pasta tukozesali Tommy Cool be the dancer original Tommy Cool and Brian Kagati Tell them. Katwayagalanga nnyo ennyimba kati nga nze nakubanga byonna nasobola okuyimbanga Chakadamas so okuyimbanga Price so okuyimbanga Buju Banton wawo n'omuyimbi omulala bamuyita Rayvon yali ayimba so Rayvon nga wa mu ggwanga ki era naye mu Jamaica
Nenga mwana nozanga nya abe Jamaica wano tewali ba star. Kintu yeraga mafini. The woman ali powder love it black woman love it kalinga ochiza mu Luganda senjagala omwana yesiga powder black woman love it kati ngo be kintu nga onokitakasa abantu nga sente ziyika amazima ddala. Hata otukano ku track bagitanga champion ya Buju Banton. Champion eri atya ngetambula etyo. Walk like a champion. What's a Peter body girl? Are you where you get it for your fire angel? Ram papa pampa. Girl let me in. Why? Fenga twawuliranga birala eyo yennyini twawuliranga mu luyimba nenga ffe twatula birala ate mwatula naye katolokwa ffe twakirimu nga n'olubwe Jamaica tuluyigize twawulizanga nyimba z'aba Jamaica ne tufuna okuflowinga ngabo kati nga gwe boy omanyi wa Jamaica lubanga broken English kati boy tebamuyita boy bamuyitani why okay Musumba mabega keyo mu kyenda musisubira nti internet yali so common nga leero ba yaliwo. How did you access those guys music aba Jamaica? Already n'abayimbi abayimbanga kabika million ngena atekayo track kati enyimba ezo zajjanga olwokuba ba DJ Jim bali bazirina jukanza saliko DJ kati nga batufuna track eyo nga ba DJ bazirina nga no track endala bya weddukanya bagiyita bedrock rhythm ba DJ bo bazijanga wa bebamanyi wasisubira nti bayina engeri y'okudownloadinga sisubira nti yaliwo bamwitanga DJ Rota kati ne DJ Jim nga ffe tuteekayo sente nga ffe tutwala bu tape ne batuteekako track kati ne tudde ewaka abamuliso lwaki baba bayitanga abanywi b'enjaga otyo n'otandika yeah, the dancer, original Tommy Cool, Uganda black man, people, watch this. Techigende deko. No, nya. No, nya ekirala. No, nya. Ugaruka ngo kifunye ngo olukoze. Kati nda kusawa ngazi izo jagenda olumbe. Kati noga muntere mu bedrock rhythm. Entandika uka introduction yao. Nawe no olumbe iyo. Si eri aba Jamaica goteka mbibyo. Wanje. Bibyo nga na bya Luganda no Jamaica. Bya Luganda. Ningo uliazo wana bali talent. Nga banyumirwa. Kati bino yoyogedde ko ali mu ntandika no gamanti promoting anyaba yimbi. Nchagala kubanga na kirimu. Of course I have to promote them. Yeah, that's why mbagala. All right, good. Church News TV Uganda tell the story to nyumize. Muri mutya mikwano gya abawanga lya mawanga genjawulo namwe abali wano kutaka mwebale kubanga mukakalabya byonna bye musobodde okubanga mukwasaganya mpozi twongera okubeebaza n'okubayozayoza bambi okuyimirya awamu naffe kubanga mutufudde ab'amaanyi oba oli awo bannaffe abawanga lya mu UAE Abu Dhabi Star gamba temuganda wange Hamza ebintu nalabye obukakafu nti mubiraba mwebale nnyo obubaka bwe munziriza nange nenziramu amaanyi nemanya nti oba oli awo tetubyekolera bakira tubikola ffenna awamu. Okay, yenze Mpaji Given Brian Kagat, the gospel music apostle, balamusako mu ngeri efaanaganako ng'eyo ngera ku mulundi guno tuli asaize no Ndeje. Yes, Ndeje Zanta bakira opposite ne Gombolola ku Ndeje Miracle Revival Fellowship Church ate kakati fo wano wetu Buse.